Leero nate musula yaffe ey'okutaano weebale kubaawo, weebale kutwagala, weebale kutugoberera mu buli nsonga yonna. Ekitabo ng'era bulijjo Kikonyogo bakikasukira kulaalira ate nekidda na birimba. Essula ey'okutaano egamba nti siirinde bbalaza. Siirinde bbalaza. Atandika bw'ati. Ku ssaawa 6:30 mu Ttumbi nawulira ng'omwoyo gw'obwambega gweyongedde mu nze nga gulinnye ku mutwe ngutamidde bwenge. Eri ewakaweke navaayo ku ssaawa 6 gwennyini okumala ekitundu ky'essaawa ekyo nali ntudde awo ku mmeeza ng'ennaku wensimbidde. Nalowooza ebintu nkumu ebifa ku by'omulimu gwe nali njolekedde, naye bwe byatuuka ku kibuuzo ekigamba nti ntandika ntya omulimu gwange, ebirowoozo byonna ne bifuuka komekome ne ndaba nga tebirina gye bintwala. Lubaale wattu, lubaale wattu. Ntandika ntya okunoonya obujulizi obunannyambula ekikoligo ky'omusango guno era nga ntandikira wa? Ekibuuzo ekyo nalwawo nga sinaba kukyekusa. Ne neeziribanga, ne neekuyenga, ne ntuubagiranga busa. Leero ne mbeera ku katuubagiro ng'azina n'ow'enkufu. Nali naatera okuwangulwa otulo ne nzijukira ebigambo bya mukyala Kaweke bye yali asiinyizaako. Olwo ne nzijukira nga bwe nali maze n'okuteebereza nti bba yamugamba aleme. Nali maze n'okumutereeza nti bba yali amugambye aleme kuggalawo. Ne mbaguka ng'aliko ekitambo akabina n'ennyeenya. Ewa Kaweke ettaala yali ekyayaka mu ddiiro. Bwe nalubandulawo ne njefubitika anti nga nninga ayingira eyange ejjoogo. Bambega tebatya. Amaaso nagatuukiza ku kasumuluzo. Okugajja awo nagalaza mu kisenge ky'omu ddiiro. Oluvannyuma ne ngeebunguluza eddiiro ndaba mpuuna. Wonna nga kiri mulaala. Olw'omuyimbi Namale olufunguwo nalusikayo lutali luno ne ndukuba mu kufulu ne njeerula ebyali munda. Mulaba sajja bambega baba n'obumalirivu abanga babbi. Ng'omubbi bw'atera okukola ng'amenya enju nange bwe nakola n'ebitabo ebimu saabisomangamu. Omutwe ne guntawuka nga ndaba mbuliddwa ekyomugaso n'ekimu. Bwe neerowooza ne ŋŋamba nti kale Kaweke bw'akomerawo wano nankwatira mu kabada ye. Olwo ne nfuluma. Bwe natuuka mu luggya ne nsangawo omuntu ayimiridde ng'akubye eno ku nju ya Kaweke amabega. Yali ani? Olwo ettaala ziri ez'ebweru ezisula nga zaaka olw'ettaala ziri ez'ebweru ezisula nga zaaka nasobola okumwetegereza amangu nti mukazi. Bwe yawulira engatto yange ng'eyomba n'amayinja n'amaguka n'akyuka okuntunuulira. Teyanninda kumutuukako n'ayogera mu ddoboozi ery'essimbo so ng'ate lya busungu nti mwami obudde oli mu nju omwo so ate nga nennyinimu taliimu naye njagala ombuulire ky'obadde okola mu nju omwo. Saalina kirala kye nninda kubanga nali mmaze okumutegeera nti ye mukyala wange ate nga yali mutuufu bambi okunningiriza gye nali ndaze kubanga bwe nali nva mu nju saamubuulira gye nali ndaga. Nange kye nava nzita ku bigere ku ddoboozi ne mwetondera nti munnange ononsonyiwa obutakulaga nga nva mu nju kyokka nina ensonga enkulu ze nkolako ate nga nzikola mu kyama. Awo ne nnyongera okumuwooyawooya nga bwe mutimba bbula nti olw'okubanga nkola mu kyama bwe nkulengedde ne nzijja nkugamba oddeyo mu nju kubanga abantu abalala bayinza okukulaba. Nnyabo nkwegayiridde ddayo mu nju, ebirala naabikutegeeza nga nkomyewo so nno nga sirina kirala kye nnyinza kumubikkulira. Kale yalaba talina kyanaakola kwe kuddayo ng'agenda akulula ebigere nga bwe yeesooza konze nti ekyo si kikulu
omukazi obukazi tannyonoonera mulimu gundiisa. Statement eno sijaagadde. Omukazi obukazi tannyonoonera mulimu gundiisa. Bw'anaagenda omulimu gw'onoolya. Basajja mulina endowooza eyo omwattu ate sijaagala. Omukazi obukazi singa oba nga tolina mukazi ng'oba omukazi yakubula ng'oli mulangansa nga watuuka emyaka egy'okuwasa naye nga tolina mukazi, omanyi ensi bw'eba ekutunuulira. Naye kati ogamba mbu omukazi obukazi tannyonoonera, endowooza eyo nkyamu. Buli omu alina okumanya obukulu bwa munne. Omukazi obukazi tannyonoonera mulimu gundiisa, alimba. Twayawukana nga bakigo. Ye n'agenda mu nju yaffe nange nenzira mu yakaweke. Ssebo yaddayo. Kino nakikola olw'okuba nti mukyala wange yali ajja kulowooza ebintu bingi ebitali bimu, naye kyaneewuunyisa nnyo kubanga bwe naddayo ne ndyoka nfuna kye nali ate nnoonya. Nga mmaze okutaganjula ebitabo byonna ebyali mu tterekero, nazuula akatabo akatono nga ke kaalimu kye nali nnoonya. Kaalina eddiba liddugavu ate nga ggumu nnyo. Ku ddiba okwo kwali kusibiddwako olupapula olulala olumyufu. Wakati w'olupapula n'eddiba eggumu waali wasonsekeddwa ebbaluwa enzingezinge. Bwe nagisoma nendaba ng'ebigambo byayo ebyali ku ntandikwa by'ebigambo ebya bulijjo ebisangibwa mu bbaluwa zonna. Naye ali ku nkomerero waayo we waali nnakacaacaali yali esoma bw'eti: munnange nasanyukira nnyo entegekayo ne Mawangala. Ddala singa tomwattibwa tujja kufuna obuweerero. Ate nkubuulire Kaweke, ke tulituuka ku ttale kawaatwa n'atiitiira, nze ŋŋenda kumuggyako emmundu neekolere kye njagala, naye bw'alyewaayo n'amutta ŋŋenda kumuwa ekirabo kya siringi 5. 5 beddu, newankubadde aliba amaze okugabana 300 eby'empeera ye. Kale tulisanyuka okukulaba ng'omuleese ku Lwomukaaga, nze munno Patiriisi nswa za luguudo. Nagiddemu emirundi nga 3 naye ng'ebigirimu sibitegeera bulungi. Ate bwe namala okugikkuta ne ndaba ng'ebigirimu tebikwatagana na musango gwe nali ŋŋenda okubuulirizaako. Kyokka ne mmala gakwata akatabo n'ebbaluwa ne binzira mu kawaliggo. Bwe namala okusiba etterekero ne njagala nfulume mu nju ŋŋende, mba ntuuka ku luggi bwe nti ne mpulira engatto ekolola wabweru ku mayinja. Okugenda okulingiza nga si ye Kaweke yennyini ajja yeesika. Amameeme gantundugga, amaaso ne gamyuka, amalusu ne ganzigwa mu kamwa, ne ntangaala ng'endiga, naye nga byonna tebinnyamba. Nawulira anaatera okutuuka ku luggi, nenzira mu ntebe ne ntuula, ne nkwata amawulire agaali awo ne nsoma. Yali anaatera okuyingirira ddala n'atta ku bigere kubanga yalaba ettaala eyaka ate nga yaleka ezikidde. Yagenda okuyingira nga yenna yeebwalabwala ng'oluba olubbi. Nalaba yeekomomma, nange kwe kuddira ensonyi ne nzifuula obusungu ne muyombesa. Namugamba nti ate ye empisa ey'okutambula nga tolaze, oyize ennungi. Olaba jjo wandeka mu mmotoka bwe yatomera n'odduka, ye kati ovaawa? Nze natuuse dda wano, omukyala n'aŋŋamba nti tamanyi na gy'olaze, obwedda ntudde nkulinda nga sikulaba. Musajja wattu ekyokuddamu kyamubula, n'ayagala ettaka limumire nga nakyo tekiyinzika. Nalaba taliira kyakuddamu ne nzisaawo ebyokwogera ebirala. Mu byo mwe nafumbira ensonga ze nagamba nti ze nali mwetaagira, ezo nazo yazitya ne yeebalaamiriza nga yeewolereza.
kale oluvannyuma ne ndaba nti yali takyayinza kunneesembereza ng'alinga eyasobye ekintu ekinene ennyo. Nalwadda ki ne musiibula ne neddirayo ewange. Omukyala namusanga azimbye ng'olwo yasingwa n'enju obunene. Kye yali yeesibiridde kwe kunvuma nzigulize era mba kumwanukula twandibulonze nno naye nno anti nze okuyomba kwannema dda. Yanvumanga nga nze bulangiti nnyongera ku mutwe n'ayomba nze ne mulekerera ne neebaka. Ye nno kwali kwebaka kuli wakwo. Ndaba nagenda okumalira amatu wansi ng'enkwale n'amatutuma byatandise dda okwaziirana. Ku maliri g'olwokusooka, nabagambye olwokusooka si lwe lwabbalaza. Olwabbalaza lwe lunaku olwokubiri mu mbala entuufu ey'ensi eyaliwo edda, tolaba ensi eno okutaabuukataabuukana, naye ng'olwabbalaza lunaku lwakubiri, olwa Sande lwe lunaku olusooka mu wiiki. Oba okigaana oba okikkiriza, mazima geego. Agamba nti ku maliri g'olwokusooka nategeeza kabiite wange nga bwe nali ngenda okusiyagguka eggende eggwanvu, bw'atyo n'anfumbira amatooke amangungu, oluusi ge tuyita ekkalaamu, oluusi emisumaali, ate oluusi tugayita gabboyiro. Lwakugevumyavumya nno bwe ntyo naye nagaliira ddala ne ngawuliramu omusera. Bwe nawulira nga wenteeka wajjudde ne nsindikira Nnaalongo nti lyako kwendidde. So nno bagamba nti ow'omululu mwami bwakkuta n'agaba. Nagenda ntagaataga n'ekisero ky'olubuto ekifumbekeddemu amatooke ne nzijayo emmotoka yange gye yali esula ne nessa mu ddene. Bulijjo mpulira abantu bagamba nti Lugaba ayogera nnyo n'ebitonde bye. Nze nga nkiyita kya lubalaato. Ku mulundi guno mba nga ndi mukyawe eri omutonzi wange, sandituuse gye nali ngenda kubanga okuggyako okulaba obulabi nga ntuuse e Kawolo sirina kintu kye nnyinza kugamba nti nakiraba mu kkubo oba okugamba nti nayita mu masaŋŋanzira egindi nga waliwo ekintu gundi, oba nti naliko omuzimu oba antuulidde ku kisaabo, byonna saamanya. Wamma ggwe Mukama yazza bibye. Nga ntuuse e Kawolo nasaba Harris ampe kwa alipoota y'omusawo. Mu bimpimpya alipoota eno yali bweti. Yali egamba nti Lukido ye mugenzi, Lukido lye linnya ly'omufu, yattibwa na mmundu. Essasi lyayuza emimiro gye ne liyitamu okutuukira ddala ku lususu lw'emabega ku nsingo ye. Ekiwundu n'obuganga obwasigala mu mubiri gwe biraga nti yakubibwa n'emmundu nnene ddala. Kale olabye awo waliwo ekitanteekamu nvuba. Weewaawo saalaga Halisi nti nkyuseeko, naye nali nkyukidde ddala okuva mu mbeera yange. Yagenda okumpa ebbaluwa ey'okunnyanjula ku ggombolola nga n'okutegeera sikyategeera. Eyo olwagissa mu ndyanga emisinde gye natyekula okugenda okutuuka emabega nga mmaze n'okutuuka ku ggombolola e Buyikwe. Nawo saabandaalawo ne nnyongeramu yogayoga ku muluka e Kabuubiro. Kyokka wano saayanguwa kubanga nagendanga mpita mu bukubo obw'obuwunjuwunju abantu baleme okundaba. Bwe natuuka ku muluka nayita kuutwe ne mmala okugendako ewa taata wa kitange. Eyo nabeererayo ddala okutuusa okumala okulya ekyemisana. Bwe namala okukukulira mmotoka yange eyo emmanju ne nsitula okugenda eri ow'omuluka. Natambula bulungi kubanga abantu bonna baali bagandadde. Mu kkubo ne mutaba anteganya. Ow'omuluka bwe yandabako n'ajaganya kubanga yali atidde nti oba omusango nagumulekera agubeereko bw'omu. Ettiketi z'abasajja be
Abanyarwanda ze yali atonyeza yasooka n'azissa ebbali n'amala okwennyaniiriza n'okunnamusa. Nalaba ateredde bulungi nange ne museetulira bye nali ndabye e Kampala. N'oluvannyuma ne mutegeeza nga bwe nali ow'okugenda eggulo limu ntandike ogw'abandi, naye lipoota yeyanziyiza. Kino kyafaanana okumwewuunyisa kwe kumbuuza nti ate ya lipoota gwe kukwatirako wa? Mbadde nti gwe obuuliriza kuzuula mutemu. Wegombolola nga tabitegeera. Konze nti ekyo kituufu. Nasinza kunoonya mutemu nga simanyi kintu kye yali akozesa ng'atemulwa. Newankubadde nze nawulirira ddala emmundu ng'evuga, kyokka omusawo amala kukebera mulambo n'akakasa awo ne bakama bange we basinziira ne bandagira nti genda onoonye omutemu eyatta gundi ng'amusisa ekissi gundi. Ekyo kitegedde ssebo. Owegombolola namukadde owegombolola teyali mwangu wa kunnyonnyola n'amatira. Yali ategeera mangu oluvannyuma lw'okunnyonnyolwa ennyo. Era n'ekyo teyakitegeera wabula nakivaako buvi ne mubuuza ebirala. Kye namusiimako kwe kumanya okunnyonnyola buli kyaba abuuzibbwa. Buli kyaba abuuzizza so nga ate ye tekyali kyangu nnyo kumumalamu kakunkuna. Nze yannyinyonnyola bulungi ebyo byonna bye namubuuza ebyali bifa ku basajja be ab'oku kyalo ekyo. Mu ebyo bye yannombojjera mwe nasinziira ne mmanya nti mu mikwano gya Kaweke gyonna temwali gwegombebwa kubeera mukwano gwa muntu. Bonna baali ba bujja n'obukyayi ate ne bayimba okuba ab'ennimi ezitatuula n'emimwa egy'empewere. Era n'ayongera n'okuntegeeza nti baali bavunaanibwako dda emisango gy'obutemu naye olw'obukujjukujju bwabwe gyonna ne bagyejjeerera. Abaali bawaddanga mwaliko waddanga simanya naani n'amannya ogawulira nga mazibu nnyo. Weewaawo nakakasa nti ow'omuluka yali ayogera mazima naye olw'obukadde bwe namugayaalira. Ndowooza nti osanga yali awuse akanyoomonyomo. Ate n'olw'okubanga nti yabuuzanga n'ebintu ebitasaanye nalowooza nti osanga yali muwuguufu. Omuwuguufu bwe ntyo ne byeyambuuliranga ne neeyongera okubinyoomerera nga njagala nange neevumbulire ebyange ndyoke nkakase. Okubuusabuusa okwo nno kwannyamba ne ntuuka ne ku kuzuula obujulizi bw'omusango gwonna nagunoonyereza ne ngufuna. Essuula yaffe ey'okutaano naye ewedde. Nindirira mu ssuula ey'omukaaga mu kitabo kyaffe ekya Kikonyogo. Nkwagala nnyo, tovaawo.